Kadaama yabadde afudde. Olwaleero singa tuli mu kutayipinga rest in peace, naye ng'ekyabadde kimusse ensobi entono ennyo gye yakoze olw'obutamanya. Ekyabadde kimusse gaabadde mazzi. Amazzi ge yanywedde, ng'amazzi ago tegaliimu butwa, ng'amazzi tegaliimu kintu kyonna, naye nga gali plain. Naye olw'ensobi entono gye yakoze ate ng'akimanyi bangi muli eyo mugikola oba wanudde oyinza okukola ensobi eno. Kyenva nkusaba mukwano, tuula ku vidiyo eno ogirabe mpaka eggweera. Oli Kadaama, oli Ssekadaama, oba oli wano Uganda ng'otera okubeera ennyo mu musana, vidiyo eno giwa obudde. Amazzi gasobola okutta mukwano. Tugenda kuba nga nkubuulira mwana muwala ono yabadde afudde atya, era kiki ekyabaddewo before. Naye nga sinnaba kubuulira, njagala okutegeeza nti bw'atera okubeera ennyo mu musana, weewale okunywa amazzi ng'obadde wakava mu musana. Buli lw'omusana guno lwe gukuyitamu, n'okwata amazzi n'oganywa, obwongo bwo bugenda kufreezinga oba omutima gugenda kufreezinga. Osobola okufa instantly n'ofiirawo oluvannyuma lw'okunywa amazzi. Mwegendereze nnyo mu biseera ebya ssama, abaana abali mu mawanga g'Abawarabu, mwegendereze nnyo ssama ne winta. Winta ya bulabe, era tumanyi nti yekyasinza okuba ey'obulabe. Naye njagala okutegeeza nti ssama ya bulabe nnyo. Ya bulabe nnyo. Era mu budde bwa ssama, obudde obw'omusana, bakadaama bafa nnyo enfa etategeerekese. Naye nga ffe ne tutandika okubisala, Muwarabu yamuse, ebyamuse byavudde Uganda, naye ng'alina ensobi nga ye gye yakoze, nga yaggyewo obulamu bwe. Ono omwana taba kuddukirako ku munne n'amubuuzako ate nga ne bwe yatuukiddeko ng'abitegeerako, singa olwaleero mufu w'amazzi. Bwe tuba nga tuli mu winta, osobola okumanya n'ogamba kati winta ngenda kwesabika. Winta yo tugyetegekera nnyo abaana bali ku kyeyo. N'omanya nti nja kwambala neesabikire ddala, empewo oba obunnyogovu buleme kumpitamu. Kyokka ate bwe tutuuka mu ssama, tetugyegendereza nnyo era abamu tukuba bulatti. Tutuuse mu ssama, n'oteefaako ate nga ssama olina okwefaako ennyo. Ngenda kubuulira mwana muwala ensobi gye yakoze kyabadde kitya, naye nkyasooka okunnyonnyola wano. Olaba ssama, mwegendereze kati abasinga mu ssama muyina obutimba ku mubiri, omubiri gwonna gujjuddeko obutimba. Lwa nsonga nti temumanyi kwerabirira mu ssama nga bwe mwerabirira mu budde bwa winta. Omubiri guzzeeko obutimba, naye weetunatu omubiri abalala gubasiiwa. Tomanyi kyakukola naye omubiri gukusiwa ne guba nga ogubabuukirira mu budde bwa ssama. Kati wano ngenda kubuulira butyaki ky'olina okukola mu budde bwa ssama okuba nga weeprotectinga omusana guno obutakuyitamu. Ngenda kukisembyayo, naye kansooke nkuwe emboozi ya mwana muwala. Kadaama ono akolera wabweru. Kati gw'alina emirimu gy'okolera wabweru nga emirimu gyo tegiggweera mu nnyumba munda. Mulimu bakadaama nga emirimu gyammwe giggweera mu nnyumba munda, buli kimu nga gwe tofulumako bweru. Kati Kadaama ono emirimu egijja egimu agikolera wabweru. Agikolera bweru. Ate manya nti Omuwarabu oba omusana gwakangatti era ng'alina by'ayagala okutuma kujja bintu mmotoka kusomba biki, ajja kusindika ebweru, naye tokola ensobi eno. Kadaama ono yavudde ebweru ng'amaze okukola by'akoze ab'emirimu ze amaze okugikola ng'omusana gumuyiseemu. Ng'awulira omusana gumuyiseemu yeetaaga kutuzza anyweko asobole okuweweera. Ng'agwa ku mazzi ng'aganywa. Naye olwanywedde amazzi, yatandikiddewo okuwulira omutima nga gulinga ogwesiba, n'alowooza nti oba amazzi bagataddemu obutwa, n'asindikira munne message n'amugamba nfa, nywedde amazzi naye bagataddemu obutwa, nfa. Munne yabadde abitegeerako n'amubuuza ova bweru.
nti mbadde nva bweru. N'amugamba okoze ensobi. N'amwanguyira n'amugamba kwata amazzi agabuguma oganywe. Kadaama bwe yanywedde amazzi gali ng'ava mu musana guli omungi, n'anywa amazzi omutima gwesibye. Kati wano we nkugambira nti Kadaama buli lw'onoogenda mu musana omungi n'oguvamu n'okwatirawo amazzi, obwongo bugenda kwesiba. Kasi onoonywa amazzi, obwongo busobola okwesiba omulundi gumu n'ogweri n'ofa. Omutima gusobola okwesiba olw'okuba nti omubiri gukyamuse, guyiseemu omusana mungi nnyo bbugumu nyingi oba hiti okwokya kungi nnyo omubiri kati gukyamuse. Kati obudde byo bulyemu amazzi agannyogoga, abalala muyiwa amazzi mu mutwe, obwongo bugenda kwesiba, abalala mugenda ganywa, omutima gugenda kwesiba, oyitirewo. Obwongo oba bukyamuse, obubiri sisitiimu ekyamuse kubanga ova mu musana gwokyo. Omusana gwenjogerako ogw'ebuwalabu gwokya. Abagulimu mugumanyi, omusana gwokya. Osobola okuteeka wali eddi wabweru, n'osanga nga lyayidde. Nga lyayidde, gwe musana gwenjogerako. Nti osobola okuteeka wali ka flying pan akasiika eddi n'okateekawo eddakiika 5 n'okayiwako eddi n'olisiikirako. Gwe musana gwenjogerako abatatuukangako buwalabu. Kati sisitiimu yamaze okukyamuka, n'anywa amazzi omutima gwesibye. Kati gwe wenna singa okikola obanga weerabidde, n'onywa amazzi ogenda okulya ng'obulamu bugenda, bugumya mangu amazzi agabuguma oganywe. Immediately, singa oba okoze ensobi eyo ova bweru, omusana gukuyiseemu ate n'onywa amazzi agannyogoga. Singa owulira embeera yonna ng'owulira omutima gulinga ogwesiba, bugumya mangu amazzi oganywe. Bugumya amazzi oganywe. Mwabalina omuze oguyiwa amazzi mu mutwe ng'oli buwalabu, obwongo bugenda kwesiba ogwo bali okyo. Bw'oba ovudde mu musana nga mungi, ng'omusana oguvuddemu nga ogumanyi gwe buwalabu ng'ogubaddemukko, n'omala n'oyingira munda, onoonyanoonya ki ekiyinza okuweweezaako, toyiwanga amazzi agannyogoga mu mutwe. Toyiwanga amazzi agannyogoga, obwongo bugenda kwesiba omulundi ogwo. Bw'onoonywa amazzi omutima genda kwesiba omulundi ogwo, mwegendereze mu sama. Mutune obudde bwa sama n'obudde bwa winta. Abaana bafa nnyo mu sama okusinga winta. Bafa nnyo mu sama okusinga winta. Ne tugusala omugambo Muwarabu yamuse, kaakati byavudde Uganda ebyamuse, naye nga gwe wakoze ensobi. So nkwegayirira ne ssekwegayirira nkubateeyo wenna w'oli. Bw'oba nga boosi akutumyeko mu musana n'omalayo eddakiika eziwera, n'ovaayo ng'owulira oba buukiridde, tonywerawo mazzi. Eza sooka obeereko munda omwo, kuba bw'oyingira mu nnyumba engeri esisi ezibeerako, muba muli cool. Sooka owummuleko, olirakisingemuko owulire nga olinga ate owolokoka, then olyoke onywa amazzi after. Tonywerawo mazzi gannyogoga. Naalisabye nnyo vidiyo eno n'oginsharingira n'etuuka ku bantu bakyeyo bonna. Eno vidiyo tesosola, oli Kadaama, oli Kadaama, tesosola. Tesosola, oyinza ogamba nti emirimu egyange ngikolera mu nnyumba. Yes. Naye waliwo olubagenda okuleeta ebintu nga babituusizza weebase. Kaakati gw'ozooka okola emirimu gy'ebintu biri eri mu mmotoka. Ku makya. Biri mu mmotoka gye banaazuukira ssaawa 4:56. Omusana gw'ebuwalabu ssaawa 2 guba gwokya. Zigenda okuwera 4:40 nga tosobola na kulinnya kigere ku ttaka nga kyokya wootya. Omusana guvaayo ssaawa 11 olumosi. Olumosi 11 nga guvaayo. Zigenda wera 2 nga gwokya. Kati boosi wo gy'anaaza okukira oluusi ssaawa 4 oba 5, akugambe waliyo ebintu ebiri mu mmotoka, ogenda otandika okusomba ebintu ebyo. Onoogenda omala okusomba ebintu ebyo nga gw'odduka kunywa mazzi, ng'omutima gwesiba ng'ogwera. Ng'oyiwa mazzi mu mutwe ng'obwongo bwesiba ng'ogweri ng'osambagala. Mwewale okunywa amazzi immediately nga mwakava mu musana.
mwewale okweyiwa amazzi mutwe immediately nga mwakava mu musana. Lindako omubiri gubenga ogukuulinga, gubenga ogukakana, olyoke onywa amazzi. Bw'aba akoze ensobi yonna ne weerabira n'onywa amazzi, oba gw'alabye vidiyo eno, singa mukwano gwo yenna ajja n'akugamba bannange nza kunywa amazzi naye bagalimu obutuuba kikimpulira omuseetegeera kulira ojja kuwulira ng'omutima ogwesiba gwe bakwatamu. Munno mugamba abugumye ng'amazzi aganywe immediately. Manya omutima gushookinze ku lw'amazzi g'aba anywedde. Era bw'akugamba nti nywedde mazzi, omubuuza ng'obaddeko mu musana, ova bweru mu musana, bwe kiba nga y'ensonga nti abadde ava bweru n'anywa amazzi, mugambe abugumye amazzi agabuguma aganywe immediately. Era omuwala oli olwanywedde amazzi n'atandika okuwulira ng'obulamu bukomawo, asanywedde amazzi agabuguma, yatuukidde ku kadaama nga mugezi. Eriyo bakadaama nga bagezi. Ate bakyala mwe muli bagezi lwakuba nti abamu tudda ku media ne twesiruwaza, ne tweyambula, ne tukola obusolosolo, ne tukola biki, naye abakyala bakadaama bali ku ddungu nga baasoma. Nga baasoma ng'ebintu babitegeera. Mulimu abakyala yeesinga olusi teyasoma naye nga Mukama alina obwongo bwe yamuwa entegeera ng'eri eri waggulu nnyo ng'asobola otegeera each and everything newankubadde teyasoma nnyo genda wala. Abalala tukulidde mu famire ng'okimanyi akaakati wonooba mulwadde wa kino ojja tukulidde waka mu famire nga tukozesa habo. So nga munnange nakutuuka kakugambe munnange ekikuba kinuma ng'ojja genda kakati ofumbe ennene n'entangawuzi ebiri. Ng'ogenda kumuyamba. Abakyala bali ku ddungu abagezi. Naye mukosabanga nnyo Mukama n'akuwa mukwano gwo kadaama nga ategeera. Ng'ategeera. Kati kadaama ono singa yatuuse ku munne n'amunnyonnyola. N'amugamba kati bali kituufu bakuwadde butwa. Yaaliza omunne singa yafudde n'okufa. Kuba oli ye yabadde amanyi oba amazzi ganywedde gabaddemu butwa. Oba gabaddemu butwa munne n'amubuuza ova bweru nti ye n'amugamba okoze ensobi bugumya amangu waawo amazzi ogalya. Nti kadaama gwe yatuukiddeko yabadde muki mugezi. Kyogamba nti saba nnyo Mukama akuwe kadaama munno mukwano gwo kyaliiwo we munyumya nga mugezi. Naye Mukama w'anaaba yakuwa mukwano gwo kadaama nga naye ebigala byesaagala kozesa mujja kungamba nvumye. Yes, okisabanga nnyo. Kubanga abaana balemereddwa ebiyumba lwakubeera na mikwano gitagasa. Nga tasobola kantolinga ku munne, tasobola mugumyagumyako kakana nga munne ekiyumba kimulemye. So, kale baddiya bange abalungi ndowooza ekyo tukitegedde bulungi. Mbadde mbasuubizza okubabuulira ogenda musama okuwe protective water. Abala mulina omubiri gusiiwa. Omubiri gukusiiwa n'owuliranga ng'era omubiri oguyisemu akasana gusiiwa guliwo ogubabuukirira mu kiwulira. Era abantu abalina omubiri bwe gutyo ng'omusana gukuyiseemu bulowulira embeera omubiri gukusibwasiwa nnyo ate gulinga ogubabuukirira manya nti omusana gukuyitamu. Omusana gukuyitamu. Naye ogenda kukola otya okwekuuma omusana guno? Making sure nti keera ku makya weeyiweko ku mazzi onaabe. Bankuba kyeyabamu temwagala keera kunaaba. Ate bankuba kyeyabamu mwayingiramu muze gw'Abawarabu. Nti osaana omumala ewiiki nnaaba nga teweeyiyeeko tuzzi. Nga teweeyiyeeko tuzzi ng'omuze gw'abantu abo gwakuyingira. Onaabako bunaabi munnange kaabazimbi ng'ogenda ogwa. Keera ku makya nkuba kyeyo naaba. Bw'omala okunaaba kuba kyekizibu weesiiga omubiri gwonna. Bwe weesiiga omubiri gwonna making sure nti uniform ze baakuwa eza winter tozambala. Eza winter ziba za winter. Kati n'eza sama ziba za sama. Waliwo uniform eza sama buno oba oluwewere. Kati abamu oddira engoye ze baakuwa mu winter mu budde bw'obunyogovu mu uniform ezo ziba n'omubiri nga mugumu. Nga mugumugumuko oza ne ziba n'olugoye nga luleeta ebbugumu. Kubanga eri ebeera wiyita bunyogovu. Kati n'okola era n'oddira engoye ziri uniform z'oyambala mu musana, zoyambala mu winter, ate n'ozambala ne mu musana.
mulimu abamu ng'olina babbosi nga babitegeera nga winta bakugulira engoye za winta nga bw'otuuka mu sama era obeera n'engoye ezaki eza sama. So kati make sure nti olugoye lw'oyambala mu sama akalugundi kaluweweereka sikiini. Eza winta zireke, yambala eza sama. Naye ng'okeera ku makya weeyiweko amazzi onaabe ku makya buto nga tonnatandika mulimu weesige n'ekizigo kyo ogende otandike emirimu gyo. Kigenda kuba nga kikuyambako okubanga skin yo ekuumibwa ng'eri moisturized nga tezzeeko butimbatimbatimba. Budde bwa musana n'ekizigo tokyeyisaako. Omusana nga bwe gujja gwonna gukuyitamu buyise kasikini ne kalyoka kakala ne katandika okuba nga keeyasaayasa. Ebizigo ebyo biyamba nnyo abalina ebizigo nga bino. Nze nabagamba seesiga bizigo bya bbeeyi. Abalina ebizigo nga bino. Abalina ebizigo nga bino. Ebyo ebizigo birungi nnyo biyamba n'okumoisturizinga omubiri. Omubiri gwo tegukala. Mu winta tubyesiiga okuba ng'omubiri gwaffe gukikingibwa nga gulina ebbugumu. Then ate mu sama oba ogenda kubyesiiga okuba nti biyambako sikiini y'omusana obutaguyitamu direct kutandika kujjamu butimbatimba. Abakulirako mu kyalo mwabirabanga nga bw'oba ositamye ennyo ku muliro gwo oli kaana akaasitamanga ku muliro nga amagulu gatandika okujjako obutimbatimba nti omuliro guli guba gukuyiseemu kiryoti enkalu omuliro ne gukuyitamu. So ekyo baddi abalina engoye za winta temuzambala mu musana. Tozambala mu musana. Skin gikuume ng'eri moisturized. Naaba ku makya weesiiga ebituko ogenda otandika okukola emirimu gyo. Bw'omuntu ataakafulumafuluma mu musana era ojja olaba nga skin yo esigala nga eriko mu bbululu nga tofunye butimbatimba. Waliwo n'abalanga era tofuluma mu musana naye olw'ebbugumu eryo nti liba lingi. Ebbugumu eryo nti liba lingi lisobola okuyitamu ogera nga skin etandise okujjako obutimbatimba naawe nga weetunuulira togitegeera. Ng'otunuulira omukono bw'oti n'ogamba si kino guno omukono gwange. Waliwo kati alaba vidiyo ng'otunuulira omukono gwo ng'olaba mazima guliko obutimbatimba tegutegeerekeka. Budde bwa musana tetuguwadde kizigo kimala. Omalako otya ewiiki kadama nga tonaaba ng'olina mu sama. Ng'oli mu sama. Waliwo kadama ennaku ezayazo n'angamba sebe ekikazi kimbuuziza oba nnina perfume. Naye kadama n'ategeera ensobi yangambye amazima nange agenza okuŋŋamba. Yangambye kadama ayogedde amazima maye eryo kadama ayogera amazima. Naddala sebo omukazi ambuuziza oba nnina perfume. Ne mmutunuulira nga atategedde byaŋŋamba n'amala n'akwata ku nnyindo. Ate bananga naye nange ngenza okwewulira nga ye abadde mutuufu. Kadama n'agenda ye n'anaaba n'amala n'adda mu layini n'ateera. So mumanyi obutaagala kunaaba bantu nnyo. Omanyi bagamba nti bw'ogenda ebulyambwa olyambwa. Abantu be mukoleramu tebaagala kunaaba. Omuwala bwe tayagala kunaaba. Mu mwezi ayinza okunaabamu emirundi ebiri. Ate bw'etuuka mu winta, bw'aba talina gy'agenda nti balina mikolo tanaaba. Era ekisinga okunaabisa Abawarabu abo nga balina mikolo gye bagenda okugenda oba nga bagenda kukyaza lunaku lwe banaaba. Naye bamala ebbanga nga tebakyaza ayinza obutalaba kinaabe. So byebyo abalungi naye nga vidiyo gisheyaringireko munno. Okusingira ddala twogedde nnyo oba tenjagala osimbeko essira bwe butakozesa mazzi ng'obadde ova mu musana. Omutima gugenda kufrizinga, obwongo bugenda kufrizinga. Era njagala mutandika okukigoberera mutunuulire obudde bwa sama n'obudde bwa winta. Nti sama bakadaama bafa nnyo okusinga obudde bwa winta. Bagenda ogira kaye bamutuusiza mu ddwaliro lyafudde. Bambi nga n'omuwalabu naye ali shocked tamanyi what happened. Tamanyi. Atujjukira gwe nagyonywera amazzi ate oluusi ojja kumunyonyola nti nywedde mazzi kuba gwe kijja okuddira mu mutwe ng'olowooza nti yakuwadde obutwa. Mwewale ebintu ng'ebyo mu budde obwa sama
obudde obw'omusana. Kale baddiya bange amanya nsigadde nga nze Maggie nkwebaza gwe wenna eyeekumiddeko okuva gye twatandikidde mpaka wano eno ku nkomerero ya vidiyo yaffe. Abalayikinze abakomentinze munnange mobale nnyo webalire ddala. Akasembayo vidiyo zino tuzikola nga tuteesa kuba buli omu olina ky'osinga ku munno, olina ky'omanyi ekiyinza okuyamba munno. Nkusaba bw'obanga olinayo engeri endala gy'omanyi omuntu ayinza kweprotectinga atya Sama, okulaba nga Sama temukosa, tuteerewaawo mu comment section mukwano gwange. Era bw'obanga omanyi ku first aid, singa omuntu abeera nga anywedde amazzi ng'avudde mu musana oba ngo ne bufrizinga oba omutima ne gufrizinga, first aid ki endala gy'ayinza okukozesa ng'oggyeko ey'amazzi agabuguma, naawe gyetuteerawaawo mu comment section. Vidiyo bwe ziti tozituulira, share the video nga bwe kisoboka. Naawe ali wadde Uganda waliwo akasana lwekwakalwa kuba nti ate akaffe tekatuuka ku zaba lya Warabu, yadde ne mu kwota tekatuukawo. Tubula kitugamba onakonaga omusana gwase leero, tegutuuka yadde mu kwota omusana ogwaka mu nsi z'Abawarabu. Abali babaddeyoko nga lwaki naawe oli wano Uganda okitegeera kye njogerawo. Naye nga anyway naawe ali wano Uganda, jjukira mulimu abantu abamu nga tulina obulamu nga butono. Naawe ali wano Uganda bw'obeera ng'omusana gukuyise munyonyonyonyonyonyonyonyo tonywerawo mazzi. Sooka otuuke mu nnyumba, tuulamu omubiri gube ng'ogukuulingamu eddakiika tisinga 5 oba 10, olyoke ofune ekikopo ky'amazzi oba egirasi y'amazzi obibe nga otunywa. Kale kankome wanene abalungi, mwebale kwekumirako, mwebale kugoberera. Mukama bankumire nnyo atakumira mpeera, tujja kuba nga tusinkana mu vidiyo eziddako. Bye bye.